Lydia Jasmine ekizimba kyatise omusajja yafunye wa TikTok trend. Omusajja avayo n'azinira mu challenges ez'enjawulo. Bwe twabadde ku mukolo gwa Lydia Jasmine gwe yayise nikaye gwagenze nnyo ku mikutu era ng'abantu bangi nnyo baagwogeddeko nga kwe kuli ne TVs ez'enjawulo okuli Galaxy okuli BBS n'abantu abalala bangi nnyo baagenze ku mitimbagano ne baba nga bateekayo omukolo gw'oyo omwana muwala wabula gwabunyiza abantu empawa obwedda abantu bayakuba obwama boogeza bwamayiyi omuwala baamututte omukazi yafumbiddwa abamu nga bwe bawaana yawasiza Lydia Jasmine yesimye abalanga bwe bagamba ayatutte kibaafu kyakuzanyiramu era nga obutambi bungi nnyo obukoleddwa ku mitimbagano nga buvumirira omukolo era obutambi bungi nnyo obukoleddwa ku mitimbagano bo nga basiimye omuntu eyatutte Lydia Jasmine era nga baserebu ab'enjawulo okuli ba DJ Shield okuli MC Cuts nabo baavuddeyo ne babeeranga bapostinga omukolo ogwo kye baabadde tebategedde nti ogwo tegwabadde mukolo munnange Lydia yabadde akola luyimba oluyimba olwabadde olulungi ennyo olwavuddemu ebifaananyi ebirungi ennyo yayambadde n'akatagga n'abeera ng'anyirira ng'omugole w'alina okubeera n'afuna omulenzi owa challenges ku TikTok ng'alabika bulungi musajja muwanvu alina sikini ennungi wa kirevu kwegamba abantu nga bamanyi afunye swahaba era mulimu abakoze obutambi nga bamashehi nga bagamba bulijjo Lydia Jasmine musiraamu nga bakyewuunya nga bagamba omwana ono omusiraamu bulijjo nga tebamanyi anti omanyi abantu baseeka baffe n'akajanja bali balina obujanja bali batijjuka noyinza okugamba mbu obusiramu be babusooka oyinza okugamba obusiramu yeddiini yokka eyakasooka okujja ku nsi kati ne batandika okwebuuza oba omwana muwala ono omusiramu ndowooza ku bo mwabaddemu n'abagamba ekiwala kino kyatusukadde omanyi abo bamaseeka tebaagadde kuwasa woowe kyeka kati abamu batandise n'owagala ebigambo bye balina okukozesa okusendasenda mwana muwala oyo batere bamuganze yenze Shila Adita bw'oba badde tunaba subscribinga ku YouTube channel yange subscribinga kwata kade nga buli video yonna ntekayo ekutukako bulungi nnyo teweerabira commentinga mmanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti bwe mbadde ntaddeyo oba bwe nteekayo abalaba video zange okuva mu bifo ebyenjawulo mbatumiddeko ate naawe buli omu gy'oli mbuulira wa gy'olabira obutambi bwange tomanya gye bujjeeyo nja kuba nga enkutumirako era nga nkwebaze okuba nga olaba video zino Lydia Jasmine munnange we bwakeeredde ng'atukubyeko oluyimba olupya oluyimba lwabadde lulungi nnyo oluyimba nga luwaana omusajja oluyimba olwabaddemu okwambala obulungi oluyimba olwabaddemu okulaga emikolo oluyimba olwabaddemu okwebaza omusajja okumutwala kati wano ne ŋŋamba singa at all byabadde bituufu omwana ono ng'afumbiddwa oba kyandibadde kitya she would make a very beautiful bride naye munnange Lydia Jasmine bw'atyo bwe yatukubye akawaani k'omukolo n'aleeta excitement mu bantu n'aleetera abantu okulowooza ndowooza abayimbi baffe b'omu ggwanga lyaffe baagala nnyo zi stunts babeerawo ne beekolera ebintu n'alaba nti kati ki ekiyinza okuvuga n'ajja n'akikola olw'okuba ayagala promotinga luyimba olw'okuba ayagala kukola video olw'okuba ayagala kusigala nga trendinga n'ebintu ebirala kyova olaba ebiseera ebisinga nze ekintu ekyo nkivumirira kyova olaba ebiseera ebisinga batuukibwako ebizibu ne tutabawa nnyo attention olw'ensonga twakimanyira nti bo bantu ba stunts bantu bakwekolako ngambo is unnecessary nti omuyimbi ye muntu asobola okera ku makya n'agamba abantu nti bamukubye abantu baagala kumutta kyokka ng'alimba n'alimbalimba abantu nti yali mulwadde nnyo muyi yeetaaga sente za kusondera so ng'alimba so kati ebiseera ebisinga bafuna ebizibu ffe ne tubeera unshaken kubanga tukimanyi nti nno bano abantu be tuteekako amaanyi ibbo munange obulamu bwabwe batambulira mu bwa bulimba abayimbi be bantu abatambulira mu bulamu obw'obulimba okuva ku we basula emmotoka ze bavuga embeera zaabwe ez'obulijjo ez'obuntu bo buli kimu balimba bulimbi nabadde neewunyiza nnyo Lydia Jasmine okufumbirwa just like that ne kutabeerako mikwano nga bwe mmanyi embeera z'abaserebu baffe mu ggwanga nti bo baagala okukola ebintu nga baagala kukakasa oli ayagala afumbirwe ng'akakasa
balina competition ey'amaanyi nti omukolo gw'oli gwali gufaanana gutyo ogwange njagala gusingawo n'ebintu ebirala tayinza kukola mukolo n'atayita bantu n'atayita bannamawulire kubeerawo n'atakubira bantu masimu bagamba nti agenda kufumbirwa kubanga tubalabyeko bangi nnyo abagenda okufumbirwa ne babeera nga basasamaza ensi kati ne Jasmine yatekinze opportunity ino eri mu bantu n'atandika okukola stunt eyiye apromoting oluyimba mwena ababadde bamanyi nti Lydia Jasmine afumbiddwa bannange akyali ku lujja nga ffe akyadibye tanafuna muntu amugamba kumujja ku lujja ate nga sisuubira nti Lydia Jasmine wakufumbirwa kati ekyo sikisuubira lwansonga Lydia Jasmine already ayina omwana ekyoku Lydia Jasmine enjoying her life as a celebrity. Lydia Jasmine ayina bingi nnyo ebyokutuukiriza. Lydia Jasmine ayina bingi nnyo bye yeegomba. Lydia Jasmine bingi ebitayinza mukkiriza kubeera nga akera ku makya n'agamba kati nfumbiddwa kanzire mu life yakulera mbuto n'ebintu ebirala nga baserebu baffe b'obiraba abo bayinza okugamba nga Shiba yazaala Rema yazaala munange it depends naye tumusabira munange next time ereme kubeera video bibeere nga bya ddala yenze Shila Adita twesange mu comment section.